Kati bannange maze ebbanga nga tukubaganya ebirowoozo mu ngeri gye tuyinza okweddaabululamu mu byenfuna. Omuntu akoze atya okugenda mu maaso mu byenfuna? Sijja gamba nti mbadde mbasomesa kuba kati ekyobusomesa kyavuddewo. Okusomesa eri ebeerayo bayizi, eno n'ebeerayo tica. Naye nkizudde nti ffenna kumpi tuli basomesa. Kuba buli lwe mbadde ndeeta topic ekintu ekyokwogerako, bannange mubadde nga mukiwaako ebirowoozo byammwe naye ndaba nga twogedde ku kya kukola abantu ne baddamu comments zaabwe ezisukka mu 1,000. Abantu 25,000 ne balaba ka video clip 27,000 naye baleeta ebirowoozo byabwe byonna nga byanjawulo. Ekyo bannange era nkiddamu nti ekimpa amaanyi okwongera okubatangaazaako. Naye kati olwaleero ngenda kubabuuliramu nti programu y'okwekulaakulanya mu byenfuna tesobola kuyimirirawo bw'oba tolina kwekulaakulanya socially mu byamaka. Ne bw'onookola sente meka, ne bwe nabagamba simba ensuku meka, ne bw'oba n'ente emitwalo emeka, ne bw'onoobeera ne takisi meka, ne bw'onoobeera n'emiti miliyoni 5 ng'amaka ago tegatebenkedde, toyinza kubeera mukkakkamu era toyinza kgenda mu maaso. Kuba ebintu bino tubirabiddemu nnyo, amaka bwe gaba gayuuga, byonna eby'obugagga bye bazimbe byonna biyuuga. Bino bye bayita divorce settlements na buli kimu. Empire yo eyinza okurambolinga mu lunaku olwo ng'amaka goonoonese. So kwe kukitwala ng'obuvunaanyizibwa bwange nti engeri gye mbadde mumpa good response ku kikwatagana n'okwekulaakulanya mu byenfuna, era kambaweeyoko ne kasayidi akalala nti tosobola kwekulaakulanya mu byanfuna nga tosoose gwe kwetereeza. Kwetereeza si mu byabufumbo naye kwetereeza socially mu bulamu bwo. Si buli muntu nti yenna alina okufumbirwa si nti oba alina okuwasa. Okwetereeza mu bulamu bwo. Mbadde ngamba menyera ABCD ya okukola mu ssente. Abamu mwakikkiriziganyizza. Ndabye obutambi bungi nnyo nga butambula. N'obumu butambi bwadda. Mukyala mweruka owa kubukedde omuntu w'abantu bwe yakola mu 2016 2017 ne covid awo nga yakagwa, mulimu n'akamu nali mulwadde eddoboozi nga fu. Ndabye abantu babugyeeyo butambula nnyo ennaku zino, babukubaganyako ebirowoozo bambi ku bintu bye nayogera nga nkyalina emyaka 48 oba 49 emyaka 8 emabega oba emyaka 9. Naye omuntu bw'abeera ng'ali consistent, ebintu bye nayogera ku muntu w'abantu emyaka 8 emabega bikyali relevant today, era abantu bakyabikubaganyako ebirowoozo nga kwe kigambo kye nayogedde eggulo. Kubanga nze sikyukakyuka, ebirowoozo byange bwe byali nga nkyali muvubuka wa myaka 23 nti wano e Uganda sijja kusobola kukolerawo ssente, wadde nalina omulimu nga nsomesa mu ssomero eddungi Aga-Khan. Ne ngamba kaŋŋende mu nsi endala nkolereyo obusomesa bwange. Namala kusooka kusoma nensooka neeyongerako ku bitabo ne ntandika okukola nga ssente nzikola mu bulamba nga as an expatriate. Bwe namala okuziweza buli kimu nakiplaningiranga nti teweerabira wammwe eddako ewammwe. Bwe natuuse ekiseera nti emyaka 35, omuntu eyagenda nga nina emyaka 24, emyaka 35 kati awo bw'osajja kudde nti dde ewammwe